Okay, amawulire agaliwo ambasada w'eggwanga lya America General Yoweri Kaguta Museveni ne Mutabaniwe Muhoozi agiwunye ebigambo kakati ate bisajjuse bulala waliwo amawulire agaliwo agakagwawo ssaawa zino kasobola tubifune okuva ku ebiva ku embase ya America mu Uganda ebigambo bibize nnyo. Abaye nyina amawulire genda bawana agajja ku Twitter. Nyina amawulire genda bawana agajja ku Twitter begabanga matuufu. Mbu US Ambassador Mr. William Pope has been pronounced dead in Uganda. Muhoozi bwoba okoze ensobi eyo ne mu assassinatinga kansubire nti gana amawulire gali fake. Muhoozi bwe muba mukoze ensobi eyo ndabye gajja ku Twitter wano. Bwe muba mukoze ensobi eyo ne mu assassinating oyo omusajja has been pronounced dead. Bannange muyina ebintu bye mutankula naye aga amawulire kanga malirizawo kankole amawulire ga Muhoozi nga sinaba kumaliriza. Breaking news kakati wano sharing video wetandikidde. Mwenna mulaba omumpembe Muhoozi Kainerugaba. Omanya abasinga temukimanyi. Muhoozi Kainerugaba mama Janet Museveni si yamuzaala. Muhoozi Kainerugaba mama we yali mukyala mutooro. Muhoozi Kainerugaba kojjaawe ye Andrew Mwenda. Era Muhoozi Kainerugaba bwe yafindinga out nti mama we yafa era nga Museveni ye yamutta babadde n'embiranye ne Museveni. Gwe weebuuza lwaki Muhoozi Kainerugaba abadde tabeera na Museveni. Muhoozi Kainerugaba akulidde mu trauma. Kyova olabanga bali banne abawala bali balina enjawulo naye. Kati Muhoozi kye muva mulaba kati ayagala nnyo akantu kano. Naye kali akayagala ate sike kano. Muhoozi my brother oyagala nnyo akantu kano ate n'otamanya nti kati wootuuse. Mujjukire mabega kaawo Muhoozi Kainerugaba yagezaako nnyo okubeera nga amitinga Oweekitiibwa Kyagulanyi Robert Center mu president wa Uganda. Naye president wa Uganda n'amuweereza lisiti Kyagulanyi byayagala okuddamu. Muhoozi bwe yaddamu yamuddamu bintu birala. Muhoozi n'amugamba gwe nenkuteekako baazi. Kakati mwenna mubadde mujja mulaba. Kubanga Muhoozi baamugamba basooka abo bagashumba ne bamulimba babbalamu ne bamulimba mbu asobola okubeera president ne bagulawo n'ekibiina. Naye nga kitaawe amumanyi era kino nkibabuulira. Kino njagala kukibabuulira. Museveni bw'aba agenda ayinza okubeera anyway ekyo kankisigaza. Museveni bw'agenda ayinza obutaleka Muhoozi mabega. Kino njagala mukiwulire. Kubanga ebintu byonna byakola. Muhoozi bwe yamaze okukola tweet eno bwe yakola tweet yeeri mugijjukire ye Kenya. N'agamba nti Abannakenya tusobola okubalumba simanya ne tubakola ki. Kitaawe yamuyita. Bwe yamuyita omanyi Muhoozi kitaawe bw'aba amuyita Muhoozi agenda n'amagye mangi. Mukitaawe bw'amuyita Muhoozi agenda n'amagye mangi ne baagala nga Museveni bwe mumumanyi bw'ateesiga muntu yenna. One time Muhoozi baafunako obutategeeragana ne kitaawe. Muhoozi katono akube abamagye ga kitaawe. Kati Muhoozi yamuyise n'amugamba gwe mwana gwe lwaki okola ebintu nga bino. Kantu kano Muhoozi abantu abakukolera akantu kano munnange ffe akantu ke tunywa buno tunywa buyogati. Naye kakati munnange bwa Muhoozi bwe wamala okukola tweet eyo American Foreign Secretary Anthony Blinken n'afuna Zoom meeting ne Mr. Williams Pope ambassador wa Uganda mu America. Ambassador wa Uganda mu America ne bamubuuza kiki ekigenda mu maaso. Naye bamugamba nti do you know that oyo mwana asobola okukola ki? Kati the only thing kye baakola baatadde amagye ga America ku bulindaala kw'embase yaabwe eri Kenya. Nkiddamu baatadde badeployinza amagye ebulindaale kw'embase yaabwe eri Kenya. Singa something happens era Anthony Blinken ne Williams ne ambassador ne bagezaako okudiscussing engeri gye baabolishingamu Muhoozi obutaddamu kulinnya mu America ne kitaawe n'abantu abali related ku ekyo.
era njagala obaka kasaba nange bwe mulaba sanction nga ziruminze ku Museveni ne family ye ku Museveni ne gundi ye ne cabinet ye tweet ya Muhoozi njagala o making sure nti fe twagala tukufuga Kyagulanyi agenda kukufuga akubuuze what happened, how did it happen. Naye kati bino byotandise okwegiraagira simanyi otiisa America ngoma nnene nze mbakugamba nti ngoma nnene nga tennalwanyisa basajja babasiraamu abasajja abagisobola be ba Hezbollah be ba Iran naye gwe Muhoozi olaba abasomali be bakulema abasomali bano emiya somali bano abakwata gundi naye weepange ku America. Kakati mwe mukera kumacha ne mulaba sanctions nga zize ku government ya Uganda, sanctions nga zize ku officials ba Uganda, sanctions nga zize temwewunya. Tweet ya Muhoozi eyo akagundi kano kamusumbuwa. Kakati yavudde yawo n'agamba musimanya bwajja bwatakola gundi bwateyebwa musimanya bwatakola apology kati ne bagfuna embiranyi ne kitaawe. Ne bamugamba abijjeyo era bwe yabijjeyo naweereza apology kitaawe n'amugamba kola apology ogiweereze embassy ya America n'egamba ffe tetwagala. American Embassy yabagambye nti ffe tetwagala era kyova olaba American Embassy yavuddeyo n'ekola ekiwandiiko n'ebagamba byo tennafuna apology eyo. So baganda bange bwe mulabawo changes e Uganda awo temugamba nti saabagambye. Nkiddamu bwe mulabawo changes e Uganda awo oba Muhoozi kubanga yakagundi kano kayinza omukola ki. Obokitegere Muhoozi bw'akwata akantu kano kamusumbuyira ddala akantu kano bw'akakwata kaagala ebintu ebi kaagala abakyala kaagala nakutta era gwasemberera Muhoozi ng'akutta akantu kano expecting either okufa kubanga bw'akwata emundu alaba ng'akutte ka toothpicks naye mwenna abasuubira nti Muhoozi asobola okufuga Uganda olaba agwire eddalu kwa ambassador. How about ense namba Hamukitegere. So baganda bange njagala obbagamba nti ebyo ebya Muhoozi we mbikomezza. Mfunye breaking news Dennis City bamuwambye. Bannange njagala obbasaba kiri ekintu kye njagala okubasaba kiri ekintu kimu. Bwe muba mulwana n'omuntu afaanagana nga Muhoozi, what do you expect? Mwenna bafuutu soldiers abali e Uganda. Making sure nti mwe twaba sacrificing naffe abali n'ebweru wenna amanyi nti olwanyisa ba Muhoozi olaba Muhoozi addamu America engome ennene bw'atyo olaba Muhoozi bannange njagala obbagamba Dennis baba bamuwambye tukole kyonna bwe kisobola naye tugaane kukaaba eno struggle si abantu bakaaba making sure nti tugenda kwambala engule naye waliwo abamu abagenda okubeera sacrifice nabagamba struggle eno tulinganga abafumba emmere. Bwoba ofumba emmere waliwo emiti egiyina okutemebwa. Mwabe Uganda bafumbira ku nku. Mwabe Uganda bafumbira ku manda. Bannange Dennis City baba bamuwambye Allahu ya'lamu tusonge embeere. Bannange mulekeraawo okukaaba mulekeraawo okugamba mbu nze no struggle njikoye tewali gwavayo n'ayasaba mbu struggle njikoye tewali ya recruitinga nze kojja omugezi tewali ya recruitinga lumbuye tewali ya recruitinga ne Bobi Wine tetumuwa musaala. Bobi Wine singa mumanyi sacrifice mama Babi Kyagulanyi singa mumanyi sacrifice zayiseemu. So baganda bange Dennis City baba muwambye Allahu ya'lamu abasigadde mu Uganda musonge embeere naye ngamba kakasa nti engule tugenda kujambala. Sagala kubalabanga muli eyo feno struggle si akukaabanga bwana buto. Fe tuli mu diaspora tukola emirimu gye mutasobola kukola tuyina emirimu gye tukola behind cameras tuyina emirimu gye tukola emikyamu tuyina emirimu gye tukola emirungi.
Watch tegera map media uya confirminze next time bwaba map media the other time bwaba gundi bannange mumanye ale mwenna abali ku front line mumanye nti bana basajja baagala bebuuza Kyagulanyi amaanyi jagajja ate kati babadde baagala kujjawo kino kya Muhoozi kino bakoze diversion batuletedde yaga shumba batuletedde simanye yaki kati baagadde bakwatedde ni city. So baganda bange temukaaba sijja kusukka wao. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebyo biwulidde bya bivudde Ireland neko jo mugezi ensonga bwato bazituwadde okusinzayo ku mawulire gafunye n'abalazi wano engeri taata bwe yavuddeyo General Kaguta Museveni ne yeetondera Ambassador Pope ne Embassy ya America ne ggwanga la America nga basaba musonyiwe olw'omwana ebigambo yavuddeyo n'amalaga gawandikeyo ku Twitter n'agamba si kyekigendererwa kye nga ye era nti tabimanyiiko nga ye era nti official statements oba okwogera okutongole ku nsonga yonna diplomatic bya gavumenti ya Uganda bina kuyita mu Minister of what? Internal Affairs. Minister of ekigambo kiganya okwogera mu minister y'ensonga z'ewabweru mukize mu luzungu kiganya okugendayo nti amawulire gonna galina kuyita mu ministry era minister avunanyizibwa ku nsonga z'emutala w'amayanja yalina okwogera ensonga ezo so musosi omutabani ayafunyemu ebbugumu olw'okuba bamuwadde ekifo gaggadde ne bamuwerako n'obuyinza era tabo yali abumuwa n'amugamba nti osobola okulumba eggwanga lyonna osobola okutandika olutalo lwonna wobe lweyagalidde nze n'oŋŋamba nkeera nti taata ffe twagenze tule ntukuba America nze n'oŋŋamba nkeera nti taata twagenze tule ntukuba America yabadde batumanyiira. So kati obuyinza obwo bamuwa ne bamugamba ebyo ebigambo n'omwana byatambulirako omusajja we yaviirayo n'agambira ekigambo nti ng'oyagala okuza omwana ekiwuwungule mugambe ekintu kimu nti ogenda kuba musika wange gwali nsikira olwo olimanyira embaga gwe mugambe kimu nti gwe ogenda okunsikira oyo mwana agenda kuba kiwuwungule maswa kati omusajja akayimba yakayimba era ensangi zino zonna akayimba kabadde katambula ak'omwami oyo oba keekano oba wano wekali owakujja nkulengeddeko mwanyina zaate nkwagala nnyo Neema okimanyi nti nkwagala nnyo mayiga basaba ekintu kimu mbasaba mumufuna bwe muva nabukirwa njagala muwulira akayimba kano nakalabi nyinage yakawuliddeyo naye baana mmwe mwagala nnyo violence kamusooke muwulira akayimba ako Banange mwagala nkaddemu akayimba ako mwagala nziremu breaking news wegenda okutambulirawo mwagala nkaddemu mukawulidde bulungi njagala kuwulira wana akayimba ako mukawulidde bulungi remix remimbuulire oba akayimba mukawulidde bulungi bannange breaking news olwaleero ngenda bbawo amawulire naye saagala muveewaawo kubanga ndeese n'ak'okunywa kana ak'okunywa ndowooza mukalaba ndeese ak'okunywa njagala mumbuulire mwagala baguyita yanamwe mwagala violence muŋŋambe nti njagala okaddemu Bible and politics okay kwe nkulamusizza nnyo muganda wange asirimu webale kutuuka
mugana nga simwe bale kutuuka kati nno kuno ba general tulinako ba generals tulina bajipinga mulina bwe mugamba kati oba mukitegeera kakati muwulira akayimba ako mukasabe tukaddemu kale byebyo example nantoko tugene mpola naye nga byebyo ebiriwo ebitambula tulinde kye kigenda okubanga kiddako ffe wetulitujja kubanga tulibategeeza tulibawo mutambe n'okumanya kubanga gwe gwaffe omukama bakuume mweraba.